Essula ey'abiri. Awo olwatuuka omwaka bwe gwatuukirira mu kiseera bakabaka we batabaalira, Yowaabu n'atabaaza amaanyi ag'eggye n'azissa ensi y'abaana ba Amoni, n'ajja n'azingiza Labba. Naye Dawudi n'asigala e Yerusaalemi. Yowaabu n'amenya Labba n'akisuula. Awo Dawudi n'aggya engule ya kabaka waabwe ku mutwe gwe, n'alaba obuzito bwayo talanta ya zaabu, era nga mulimu amayinja ag'omuwendo omungi, ne bagiteeka ku mutwe gwa Dawudi. N'aggyamu omunyago ogw'omu kibuga mungi nnyo, n'aggyamu abantu abaali omwo, n'abasala n'emisumeeno n'amannyo ag'ebyuma n'embazzi. Era bw'atyo Dawudi bwe yakola ebibuga byonna eby'abaana ba Amoni, Dawudi n'abantu bonna ne baddayo e Yerusaalemi. Awo lwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne waba entalo e Gezeri n'Abafirisuuti. Awo Sibbekayi Omukusasi n'atta Sipaayi ow'oku baana b'erintu, ne bawangulwa. Ne waba nate entalo n'Abafirisuuti. Erukanani mutabani wa Yayiri n'atta Lakani muganda wa Goliyaasi Omugitti. Olunyago lw'effumu lye lwali ng'omuti ogulukirwako engoye. Ne waba nate entalo e Gaasi. Eyali omusajja omuwanvu ennyo, engalo ze n'obugere bwe 24, buli mukono 6 na buli kigere 6. Era naye yazaalirwa erintu eryo. Awo bwe yasoomooza Isirayiri, Yonasaani mutabani wa Simeeya muganda wa Dawudi n'amutta. Abo baazaalirwa erintu eryo e Gaasi, ne bagwa n'omukono gwa Dawudi n'omukono gw'abaddu be.